nga bano basazeewo okuwerekera ku munnaabwe abadde avugira mu kibiina kyabwe. Embeera eno ereesewo akalipagano k'ebidduka mu bitundu ebisinga ng'enguudo zibadde zikwatiridde abantu ababadde bawuubira ku Moroko mubadde omubiri ogw'omugenzi. Okuliraana amaka g'omugenzi, abayimbi n'abazinyi b'ennyimba z'obuwangwa bwa Acholi beebaanirizza Moroko ezireese omulambo era nga bazikoledde ennyiriri mwe ziise okutuukira ddala mu maka ge. Wano sanduuko ekwasiddwa abapoliisi abagitutte mu weema omubadde abakungubazi era nga basoose kumusabira. Abavuzi ba ddigi abeegattira mu kibiina kya Uganda Bikers Association nga bakulembeddwa Angela Semukuuto baweereddwa omukisa okusiibula munnaabwe era nga bawaddeyo helmet ng'akabonero akamusiibula mu butongole. Bamulekwa basoose kuzinira ku lurimba lwa Pastor George Okudi olwa Wipolo n'oluvannyuma ne bawa obubaka okusiima abantu bonna ababeereddewo taata waabwe. Yes, we can shift around all these things, but there's no principle that will guide us going forward. We do not compromise on principle. Okay? So on principle, they stand firm as a rock. They stand united, and then for every decision we make, just ask yourself, what would Daddy do? Omugenzi aliko abaana abasoba mu 10 babadde awerera ku ssomero lya Seroma Christian High School era nga bano bamwogeddeko ne balaga okutya ku biseera byabwe by'omu maaso oluvannyuma lw'okuvaawo okwolanya. Don't be scared, because God does everything for a reason, and there is nothing before Christ which is impossible. Baminisita b'enjawulo nabo boogedde ku mugenzi ne basaba Paalamenti okukuuma omukululo gw'omugenzi n'okuyamba ku bamulekwa. We make sure that we transit with these children of Lady Jacob and be there for them because Jacob was there for us. Ssaabaminisita Robin Nabanja abulidde abakungubazi ku bibadde ebiruubirirwa by'omugenzi eri abantu abava mu bukiikakkono bw'eggwanga omugenzi gy'ava. The Right Honorable Jacob wanted us to sensitize these people. It's not that these people have not yet been helped, they have, but they need to be sensitized to be able to come out of power. Saabalamuzi Alfonso Winidolo alangiridde nga bwe bagenda okuteekawo ensawo gye batuumye Jacob Olanya Trust Fund okuyamba ku bamulekwa n'abantu babadde alabirira. How can we then prove that the outpouring of our grief, the massive show of our love, was not just for the moment? Speaker Anita Among azzemu okukakasa abakungubazi ng'Olanya bwe yafiira mu America ne yeeyama okuyambako mu kulabirira abamulekwa. The children who want to pledge to you that we as Parliament of Uganda, we've got an additional responsibility of Jacob's children. You are our children as Parliament. Olwokubiri omubiri gw'omugenzi gwa kutwalibwa mu Parliament gy'anaggyibwa okutwalibwa ku kisaawe ku Lwokusatu awagenda okubeera emikolo gy'okumusabira. Nze Julius Kafuluma ku lwa Bukedde TV. Abacholi lirimu ku mawanga gano agakulembeza ebyobuwangwa mu kusanyuka kuno kwoteeka ne mu kunyolwa nga bayita mu kuzina awamu n'okuyimba. Abadde Speaker wa Parliament Jacob Olanya ava mu ggwanga eryo era bwe baali bakomyawo omulambo gwe abacholi bano bamwaniriza nno mu ngeri ekyasinga nga gye basinga n'okutegeera ddala obulungi n'amazina aga BWOLA. Olwaleero twagadde nno tukumanyise ekiri emabega w'amazina gano ekika ekya BWOLA. Ennyimba n'amazina ga BWOLA byasaanikira ekisaawe ky'Entebbe ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde nga bakomyawo omubiri gw'omugenzi Jacob Olanya okuva mu ggwanga la America gye yafiira ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi oguwedde. Abazinyi bano baakolera emmoloka y'omulambo ennyiriri mwe yayita okuyita ku bakungubazi abaali bagulindiridde okugutwala mu mmoloka endala. Saabalamuzi Alfonso Winidolo yeegatta ku bakubi b'eŋŋoma era mu kaseera mpawe kaaga ababaka ba Paalamenti okuva mu Acholi baabeegattako
mu kkungubaga kw'obuwango bwa ACHOLI. Muhammad Okwil akulira abazinyi ba Agago, BWOLA, Patong and Adlang dancers okuva mu district ya Agago atubulidde ku byafaayo by'obuwanga bwabwe obubatuusa n'okuzina amazina ku muntu gwe bakungubagira nga Jacob Olanya. A big person like cultural leaders, like for example those of Rotachana, and then somebody big in any either the government work or in anywhere. That person should be honored, and we dance that one to mourn him. Okwil agamba nti waliwo emikolo gye bakolerako obuwangwa buno obw'okuzina n'okuyimba era gitubuulidde. We have a lot of other cultural believers. The last one is when we dance also, we find that it is very important when you born a baby boy. That baby boy, when we are dancing, you see mother, our holy mother, they put them under the drum. To make that person remember, whether you go up to where, that's what they believe, you have to come back. Okungubagira Olanya bamuyimbidde ennyimba eziwerako n'amazina era ng'okweyatubulidde kizabadde zitegeeza. And that's BWOLA dance, it is a royal dance, which was for respect, big respect. And then the songs are different, and most of the songs are in Luo. Okufaananako n'abazinyi b'amazina g'ekinnansi abawano bano nabo beesiba maliba n'ebigenderako era nga nabyo birina obubaka bwabyo. Like this one making noise, that one to make the sound, they make the dance now, yes sir. And to play, and then we have the drum, we have the stick, we have the feather, this is all stick feather. Yes, that's one for the smartness now. Ebyoya bya Maya bye bijjayo obuwangwa bwabwe n'okubawula ku balala era nga bino babijja mitala mayanja. Okwil agamba nti obuwangwa bwabwe bukkiririza mu kukaabira omufu wabula nga bayita mu kuyimba n'okuzina amaziga gaabwe gasanguka mangu saako n'okubagumya. It is like we are crying, it has been taken away. Oh, God has given you somebody very good, but the God has taken it. That's why we call made all their ACHOLIs. They are walking where their head is what is down. Amazina gano aga BWOLA ge gagenda okukulembera emikolo gyonna egy'okuziika badde Speaker wa Parliament Jacob Olanya agenda okuziikibwa ku Lwokutaano lwa wiiki eno ku bijja bya bajjajjabe mu district y'Omoro. When you combine this thing together and you hear how the drum call, they make the sound and whatever, they enjoy sometimes. Julius Kafuluma, Bukedde TV. Kulikira ddala musasi waffe Julius Kafuluma n'ensonga ez'amazina ekika kya BWOLA. Bwetyo nno bwe tutambuza ensonga mawulire agataliiko nfuufu kikyali kituuza amawulire ge waakalabako kati ngenda kuwummuzaamu naye nga sinakikola. Nsaba nkutuuseeko ebiri mu bukedde olunaku olw'enkya. Alimu amawulire enjolo gengenda okuyitiramu nnookere weekwate kopi agula shillings 10 zokka. Ebikwata ku bulumi n'obulunzi mu enkumbi terimba bibeeramu ddala kale nno n'osobola okutegeera olimira otya wafunda n'emigaso gy'osobola okwongera ku by'olima. Kakati omuko ogusooka mulimu amawulire enjolo ndabawo ekifaananyi kya Katolu Bwama wuuno abamujjanjaba nti boogedde embeera mwali. Olutalo lwa Russia ne Ukraine, Russia lugiyinze edduse mu kibuga ekikulu olw'emmundu eyongera okutokota obutokosi nga aba Ukraine bafuuse ekirala. Putin amaanyi agatadde mu bibuga ebirala 25. Olanya naye bamukuwandiikiddeko nti abaana be bibattotodde mu kukungubaga. Ebisomesebwa abayizi P6 ne P7 abayizi bakyasoma bannaffe tubagulira akatabo kano ate basobola okufunamu ekyokuyiga. Ebibuuzo bajja bikuba budinda bwetyo nno bukedde bweteekateeka 10 zokka ng'abayizi n'omuzadde mufunamu. Katukuumuzemu tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Oguggwa teguba muka. Yiino engeri bajjajjaffe gye baakolangamu ssukaali. Olina omwagalwawo gw'oyagala okuweereza ssente naye nga z'olina ku ssente zikumala. Amafuta gakuweddeko naye nga ssente